mwabagamba nti ntuukire ku nsonga natuukidde dda ku nsonga esooka Fred mulamu ekyokubiri tagenda kukomezebwawo Uganda bannange ssebo nganze omusibe nga otuli bubye no tuli balwadde omusajja munnange ebyo byonna nzeera mbireeta kati ndimule okukomeresa wakino esimu yankwega yo giduwa ssebo ekikuba kiro ate kaati yadde alimapadira kyekaddaana okwogera kale esimu saigondi ziwedeketa kikale bampadde nabira abantu bonna nga munsabire era gyendimu sinooyo obwo bwange kati suufu bakukuba kati bankuba naye jjukira bankuba olulinga bankwata bankuba mubi nnyo kati ndi mumisango gyesitegeera kitegeerekeka kati ndi wano mwezi mulamba nennaku ziizo tiwali kyebaŋŋamba kyokka jjukiranga empapula ze bansayiningisa sisikemezimukaga okubeera wano bano balina ttiimu ze bakoze baagala kujja bakutwale naye tugeza kukiwaanako looyawo Agnes Kaziba balwana nnyo ne ttiimu yaffe erwana nnyo yes otherwise tusikaniobanga sinawandiika bbaluwa yonna ebbaluwa gye nawandiise embebaza okunoonya okunfuna kyekyokka bannayuganda sina kira kye nawandiise ensimbi nnyingi zasondebwa naye bazikwata kasinakuwulizako pasita bandabire wonna kale ssebo naye nga munyambe eve wano kale ssebo kale ssebo bandabire mukimanga wama omundabire mugwe mutumidde ngenda mumugamba naye abannange kale ssebo kale ssebo mu linnya lya Katonda buli munzikirizayo yonna nkulamusizza amanya n'eddoboozi nze pasita Muwanguzi making sure nti osharinze video eno abantu baffe abagoberezi baffe ne mukwano gwaffe muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye basobole okumanya biki ebimufaako basobole okumanya biki ebitambula ebigenda mu maaso n'olwekyo taginga omuntu yenna golowooza nti ayinza okwetaaga okumanya ku bigenda mu maaso mwansabye dda sirandagga mu luzungu ndowooza oluzungu luwulikana ng'olulandagga naye ekintu kimu kye muba mumanya bwe nzija wano okwogera ebintu ebimu tuba tubiyita ku on top kuba we don't want to get so deep kubanga si ffe beka aba struggle fe ababa balaba videos zino naye n'abo abali mu gavumenti baba balaba videos zino ne batusoma ne batubala ebiddako kati mwa olusi abazibuwalirwa okutegeera kye mbanziza okwogera mujja kunsonyiwanga message eno olusi ebanga tebadde yiyo naye nga ndi musanyufu mwenna abasalawo okutugoberera abatutegeera eno message yammwe no message egenda eri buli munnayuganda yenna ayagala enkyukakyuka eri buli munnayuganda yenna mukwano gwa Fred nammwe balabe ba Fred eno message egenda ewammwe nti ekintu kiri kimu tulina obukakafu era njagala bawa bukakafu buno nti ndi confident nti muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye mulamu ekyo kye kisooka muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye mulamu waliwo ebibuuzo ebirala bye muba musigala nga mwogera era nga mubuuza ani ayogeddeko naye mumutubuulire bannaye bw'oba olumbagana oba olwanagana ne dictator ebintu bwe bityo si bwe bibeera si buli kintu kye tuba tumanyi nti tujja kyogera wano mu public ekyo kye tubaleetedde mu public kye tuba tumanyi nti kijja kubayamba 1 okugumya emitima gyammwe 2 okubafokasinga okusigala nga tukyali focused kubanga information buli lwe flowinga abantu abateekeddwa okumanya information eyo ne bagimanya they act upon that information naye nammwe mukimanyi ti bwe tuvaayo ne twogera ebigambo ebyesimattu biba bikendeeza credibilities zaffe fe abamu tuli basajja ba Katonda tuli baweereza ba Mukama bwe nzija wano ne njogera ekigambo ate ne kitabeera enkya mwenna mugenda gamba nti oyo pasita wa bulimba ate bwe nzija wano ne njogera ekigambo ne kituleetera obuzibu era nammwe mugenda kunnenya n'olwekyo bwe nzija wano ngezaako okusengejja ebigambo bye nzize okubabuulira nga mmanyi nti abagezigezi mu mmwe mujja kutegeera kye mbanzize communicatinga
mu kusookera ddala mwami Oriem Okero bwe yavaayo n'ajja n'agamba nti Fred ali ku nnyonyi ajja wano, buli omu was in panic. Navaayo ne mbagamba nti nedda, oyo propaganda na postinga era nenzija wano ne mbagamba. Nze nasooka okukola video eyakonfaminga nti Fred muganda waffe alumbiddwa era atwaliddwa mu buwambe. Sinze kakati mwababa criticizinga ne bagamba pastor simanyi olusi olanda gabiki, mbadde very systematic ku byencommunicating gye muli. Lwaki? Kubanga nze sources zange mwagala abamu ku olusi mbamba buusabuusa n'okubabuusabuusa. Muba mumbuuza ani ayogedde naye, nze bwe nvaayo ne mbagamba ono ye yayogedde naye, bajja munoonya. Babijambiya bajja kumunoonya. Babijambiya tebakoma Masaka yokka. Nange mwennyini basobola okunoonya ne bangamba tubuulire. So mu kulwana olutalo bwe mubanga muli mu lutalo mulina okubeera ne code language nga abalwanyi bokka be bategeera kyoyogera. Kyova olaba bwe nzija wano ne njogera mu code language ne mbagamba ebigambo mbamanyi nti abo abantegeera balina okuntegeera era bajja kuntegeera. Abooluganda mwenna especially mmwe aba National Unity Platform njagala kubategeeza nti ebigambo bye nzize njogera wano tewali kyali kibaddeko kikyamu. Lwaki? Kubanga sijja wano kubakyamuukiriza. Obuzibu bwaffe abasinga twagala nnyo okukyamuukirizibwa. Mwagala waliwo ajja gamba nti mbadde ndowooza pastor agenda kujja wano ne Lumbuye. Nedda, naye buli lwenvaayo ne information ngeri credible guidinga gwe abadde agenda okunyagibwa, abadde agenda okufa presa, abadde abuzaabuziddwa, kubanga kati Project Fred yafuukira ddala project eyabo abagala okumanyika mu byobufuzi, eyabo abagala okufuna economic and political mileage out of it. So buli omu ajja kubeerako ne ka live kasobola okukola amanyikibwe oba ategeerebwe nti yoyo kati atuwa ebya Fred. Nze nabagamba mu live eyasembayo wano nti omugezi asooka kujjuza mutwe n'alyokayo emptinga akamwake. So nange bwe mba sirina kyakwogera simala googera, era nzija n'enjogera olw'okubanga waliwo kye mba njagala mumanye oba okukibatuusaako kisobole okutereeza entegeera yammwe, okuba informinga n'ababadde bamisleadinga musobole okudda ku kkubo ettuufu. Tubadde twogera nange kamwa koogera nga njogera n'abantu abatuufu. Oluusi nammwe be mujja mukuba wano ku social media abalwana ennyo tetusobola bwe guba muzannyo gwa matatu kuleeta kaadisi zaffe ne tuziteekera dictator ku table asobole okulaba buli kimu kye tukola. Naye bwe twerondamu omuntu omu nti genda obagambe ebigambo bino bibazeemu amaanyi, oba oluusi genda obagambe ebigambo bino to correct a false information or misleading information ebeekasukiddwa mu balwanyi esobole okubaawulayawula n'okubaleetera okulwanagana n'okubamalamu amaanyi, kubanga obwo bwonna bukodyo bwa dictator ng'ayagala muggwemu amaanyi, ayagala mulwanagane, ayagala mulumangane. Ebyo byonna nzija wano ne mbagamba nedda, tusigale ku mulamwa. Babagamba Fred ali gulu, babagamba ali makindye, abamu babagamba balina ebisowaani, balingiza nti ali mu State House, simanyi agenze kulaba sale. Byonna ebyo ffe twali tumanyi nti si bituufu. Naye mmwe mwabaki abatasengejja omuntu najja n'abagamba alina information eno, najja ate information nebeera nkyamu, ate ne musigala nga mugoberera ne mulowooza nti ebyo bye bituufu. N'olwekyo olwaleero nzize kubagamba ekisooka nga bwe nzije mbagamba, Fred tali mu Uganda. Fred si mufu. Fred mulamu. Fred ali Turkey. Ate Fred tali mu detention center gye babagamba. Nedda. Fred ali mu mikono gya gavumenti ya Turkey. Era bw'oba oyagala kubanja Fred nga bwe tubanja Fred, don't target the wrong place. As for now, kyensobola okubagamba, Fred ali mu mikono gya gavumenti ya Turkey era tali ku detention center gye ndaba ku social media nga batambuza. Fred abantu abeesigika ne mu struggle yaffe, era nja kikomyawo, sijja kumenya mannya, abantu nga beesigibwa bali mu nsonga eno, bali kugigoberera bulungi nnyo mu mateeka,
kyova olaba nti emiwaatwa gyonna gaps zonna gavumenti yanakyemalira gye yali esobola okukozesa okukomyawo wano Fred gyazibibwa nga Fred takyasobola kukomezebwawo Uganda. Naye bw'aba takyasobola kukomezebwawo Uganda n'ekirala kye mba mbabuulira emisango emijweteke mujjukira emisango egyateebwa ku President Kyagulanyi ng'ali Arua bye bimu ku bisangosango gavumenti ya wano bye yali ebaze okuteeka ku muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye. Njagala bategeeza n'okuba reportingira nti Interpol poliisi y'ensi yonna ne gavumenti ya Turkey terina musango gwevunaana Fred Kajubi Lumbuye egyekuusa kwegyo emisango gavumenti ya Uganda okuyita mu bwogezi ba poliisi n'okuyita mu minisita wa ebyensonga z'ebweru Mwami Okello Oryem bye yayogera byonna tebimuliiko. Ekyo nno ffe tukyebaliza Katonda ti muganda waffe kati olutalo lwe tulina kwe kulaba nti ava mu kifo kye tulowooza nti kiri unsafe for him to the next destination ekifo ekiri safe wasobola okubeera omulamu. Now nakino kankiyiseewo waliwo abantu bangi nnyo abategeera era abaamanya nga bali mu regime eno nti kati Fred tagenda kukomezebwawo Uganda. Buli kimu kirinyiziddwamu bakirinyeemu eggere. Of course abantu baffe be nali mbagamba okuva ku ntandikwa balwanye okulaba nti muganda waffe takomezebwawo wano era be bamu abalwana awamu nga bakolagana naffe okulaba nti Fred agenda mu next destination nga eri safe. Kakati bo babala kubanga kati bategeera nti naffe tuli bagezi. Bw'oyogera ensi nti agenda eno baagala bamwesooke era bw'agwa mu mikono gyabwe ojja kwesanga nti Fred bw'aba takomezeddwawo wano oba tattiddwa babijambiya na mundu asobola okuweebwa obutwa n'afa yekka. So njagala mu trusting the process mwesige abo abaaziyiza Fred okomezebwawo wano nti basobolera ddala okumukolerera n'okumulwanirira okumutuusa mu nsi gye tunaaba tulowooza nti ali safe. Tuve ku bigambo bya siyaasa n'ebyagala okumenya emitima gy'abantu bla bla bla. That kind of politics is not good. What I want you to know nti abakulembeze baffe abantu bangi nnyo abatandiyagadde kumanyika nga bali anonymous bakola ekisoboka n'abamu tebeebaka. We talk on phone, we travel tutambula n'abantu batambula nga balwana muganda waffe mulwanyi munnaffe Jeno Mwami Fred Kajubi Lumbuye abeere mulamu ate atambuzibwe okuva mu nsi eyo gy'alimu okutuuka mu nsi gye tulowooza nti ajja kubeera n'emirembe. So mwabagamba nti ntuukire ku nsonga natuukidde dda ku nsonga esooka Fred mulamu. Ekyokubiri tagenda kukomezebwawo Uganda. Of course regime egezaako nnyo okuteekawo okuteesa ganya n'ebiteeso ebikwatagana mpa kino nkuwe kino mpa Fred mbawe kino n'ebifaanaganako bwe bityo. Naye nga bwe nabagambye nti nuupu munene nnyo people power nnene nnyo okusuuka ku ekyo kye tulowooza nti kye tuli. Waliyo abantu aba people power nga banuupu naye nga tebeerabisa era nga basalawo okulwana nga balwana anonymously. Abantu abo bagezaako okulwana oluusi n'abo be tulowooza nti be balabe baffe oluusi nga bakola in our favor. Kye muba mumanya olutalo lwa Fred lunene nnyo. Of course kye mukoze kibadde kinene nnyo okumanyisa ensi yonna okutuuka ku gavumenti ya Turkey ne gavumenti endala. Waliwo omwami yawandiikira ICC, ndina baluwa nyingi ku email, bawandiika ebintu ebyenjawulo bamanyisa gavumenti ya Canada ya Sweden ensonga eno ya Fred. Waliwo abantu ababadde bamanyisa zi gavumenti. Waliwo omukyala yawandiikira prime minister, sijja kumwatula naye wetegedde yawandiikira prime minister wa UK Mwami Boris n'amuddamu n'agamba katulabe kye tusobola okukola. Abantu bwe batyo bali anonymous, tetuboogerako wano ku TV naye gwobeerawo okugamba bugambi tuukira ku nsonga tolina ky'omanyi banaye
fe abamu tetuli balalu. We don't just come here to say things. So njagala kugamba mukyala gwe sijja kwogera linnya lyo weebale nnyo okuwandiikira Prime Minister wa Bungereza era Prime Minister wa Bungereza bw'oba osobodde okuddamu mukyalo ono Munnayuganda naye akola mu government ya UK. Munnayuganda baana baawana e Uganda mwattu baana baawana e Uganda bakoze ekisoboka. Waliwo omwami omulala ali Australia akoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuwandiikira President wa Turkey mwennyini directly. Ebintu ebyo byonna tuba tubimanyi naye tetubireeta mu social media kuba tetwagala ekigendererwa kyaffe si kyakwerabisa nti tumanyi nnyo ebigenda mu maaso. Nedda olutalo lwe tuliko lwa kulaba nti muganda waffe mulamu ate atambuzibwa n'ava mu bulabe n'atuuka mu kifo ekituufu. Waliwo abantu bangi nnyo abali mu Amerika nabo nga bakoze ekisoboka. Saabasonze ssente bokka, waliwo abatasonze ssente naye nga bakozesezza influence zaabwe okwogerako n'abantu ab'amaanyi. Njagala kubawaako ekyokulabirako. Mwe mubadde mukimanyi nti olunaku lwe baagamba nti Fred akomezebwawo mu Uganda, ennyonyi zonna ezaali zidda mu East Africa zaateebwako abantu okumakinga sure nti we are not left behind, okulaba nti Fred kwali ne batambula ku nnyonyi zonna nga bantu baffe. Bw'oba olina kyokola saagala ate weewaane nnyo, waliwo abakolera ebinene lwakuba nti ffenna bye tukola byetaagisibwa. Kati gwe kubyamu omuntu asazeewo n'agula tiketi z'ennyonyi n'amakinga sure nti ennyonyi ezaali zikomawo olwo olunaku kuliko omuntu okumakinga sure nti atufiidinga oba Fred ku nnyonyi okwo kwali oba taliiko. Eyo information oyinza okuba obadde togimanyi. Just because we don't empty our mouth does not mean that our heads are empty. N'olwekyo njagala mumanye ekirala wabaddewo ababuuza naye bannaye Fred bangi nnyo abatukubira amasimu. Bw'aba gyali mulamu, bw'aba gyali alya, njagala bakakasa ekintu ekirala nti Fred alya emmere. Kubanga talina bw'ayinza kubeerawo paka olwaleero nga talya. Fred yafuuka omuntu ate alina okukuumibwa ennyo kubanga singa ekintu kyonna kituuka ku Fred, gavumenti zombi eya Uganda n'eya Turkey balina obuvunaanyizibwa okuwembalirira kubanga ekisooka Fred yakwatirwa Turkey. So gavumenti ya Turkey evunaanyizibwa. Naye ate gavumenti ya kuno naye yavaayo ne yeewaana nga bw'emulina. Kiki ekyaliwo kambabuulireko. Mwami Okeroriem lwe yavaayo n'agamba nti Fred saawa yonna atuuka wano. Kituufu Fred yali atwaliddwa ng'ali mu embassy ya Uganda era ng'ali ne mwami ambassador Mubiru Steven. Ate nno mwami ambassador Mubiru Steven waawaffe eyo ekamuli ebugabula gyenviira gye neesimba. Ambassador wa Turkey yalina Fred mu embassy ye olunaku Oriem Okero lwe yayogera nti saawa yonna atuuka wano. Naye olwa pressure yammwe ng'abantu ensonga n'obukulembeze of course bwe ntajja kwogerako obwakola ekinene nnyo. Munnange gavumenti ya Turkey neewulira akazito ate gavumenti ya Turkey nenonayo Fred mu embassy ya Uganda. Awo we mwajjira okulaba mwami Okeroriem ng'avaayo ate nga yeekyusa kubanga ebintu byali bikyuse. Bino byenjogera birinako obukakafu simala kwogera naye bino byonna bibeereeyo mu background muba temumanyi kigenda mu maaso. But there are people who are working day and night tirelessly to make sure that our comrade, our brother, our fellow soldier is safe. Abamu bakolera eno Uganda, you have no idea how many phone calls we have had, conference calls. Ne wesanga nti abantu babiri oba basatu mu Uganda bali ku simu